naye mbeegayiride nnyo laavu gye mundaze yeemu gye mbasaba ennaku z'omwezi nga 24 kino sitaani kyaleese yategenda mulaga nti sitaani munafu kutwala amaloboozi gammwe n'ettutumu lyange ngenda kukabira ne gavumenti yaffe zatwongera obudde oba tugumala mwenda tugumale mwenda ntuusa eddoboozi yange eri naabo abali ku ngenda bajja nti enkuba etukuddemu embuyaga mugirabye neebaza nnyo sitigigiroofiremukozi babadako tekyanjawulo neebaza mwenna bayinyi bannange babebekulu balaso balutalo okusingira ddala mwebawabuzi nekijja kuba kirina okukola ki obaawo ennaku z'omwezi nga 24 gravity ekisooka nze njagala gravity tukule mu bizinensi eno because fenna gravity y'omuntu ye muyimbi ajasoose okukola cricket oval nga tagifuna mbulu wagikola tagifunamu agivaamu abanamabanja agaba tiketi z'obwereere ayingiza abantu ab'obwereere gravity yakola cricket eyo nga VVIP n'abalule mu kiibi bakifeesi g'obeera otya ne VVIP nga muntu alinye ku mmeeza eba VVIP gravity ajaziza okukola show n'agivaamu nga agenda okukola show ye eyatusimbuddeyo ng'akyakanye promota manikiddwa nga Nobert Events nga Nobert yali yasooka n'amuwako $5,000,000 n'atimba ebipande mu kibuga Kampala wabitimba n'afuna obutakaya n'omusajja ngagala mungeriyo sente meka ennyingi ate ng'omusajja naye alaba yali ataddemu obuzibu bwa gravity ng'ayimbye bwonna mu kibuga Kampala ng'oli talina ngeri gy'agenda kuggyayo sente ze nga omusajja ayimbye buli wamu kitegeeza omuntu ajja kujja mu show yo abadde akulaba yeebale nnyo so gravity yakyasinza okuyimba cricket oval ku bbeeyi eri layisi njagala akkirize abatimbe cricket oval nwagi yaliwa $20 kwemeka kwetano spice dano aliwo $2 kwetano gravity aliwa sente meka yaliwa $1,000 woyita kampuni y'emusimu emu ey'omukutu ogwa matana nga 15 tiketi kitegeeza ne distribution nga yabweri nga n'emikutu egimu giranga egigaba tiketi so nze ndowooza gravity okuvayo n'obuukira kamiri ng'omuyimbi ekyagaza Chameleon eggwanga lyonna kimwagaza nze ndowooza ndongo Chameleon alina obunafu bwe ffenna tubumanyi ng'omuntu naye ate kuno kwabadde nga okufiirwa ate toba musanyufu olw'embeera ng'omuyaga ogwaze ogwo yese bya boda bagamba n'okugamba kakiripu kowa boda ako kaali kakadde n'abiko ne interview y'omwana Junior Chameleon ng'agamba ye yakuba si Chameleon yakuba bingi ebitabulatabula naye nze njagala nera gravity yabuddaayo n'alumba ate Jacob Mutuuze wagambira mbu akawundi yabadde act Jacob Mutuuze olwavuddeyo n'agamba kiki kino n'amulumba n'awemula naye Jacob Mutuuze alinga eyakitaddeyo mu ngeri ey'okusaaga nga tali serious engeri gye nakirabiramu gamba ne post eri ku gundi ya gravity gyakoseza wali n'akomentinga eri tik nakatik eraga nti yeye eri verified kuba ng'ogamba nti gravity akawundi wange hakize lwaki oteekayo oluyimba olupya olugenda okufuluma lwoyogeddeko sikofu alina oluyimba olupya olugenda okukola ki okufuluma lweyasoose okuteekayo mukama biki asasula bw'atyo n'amaana n'ateekayo posti oluyimba nti alota very soon kati ate n'amaana agamba exact until further notes baja hakinze nga amaze okuteekayo message ezo oba ebintu ebyowaggwanga so nze ndowooza gravity nze omu kubagamba gravity waba ayagala okufuna mu ndongo yava mu concert yatusimbuddeeyo ng'alaga w'amaanyi n'avuluga bebekulu bobi Chameleon olunaku lwalo n'akaaba amaziga ku kibana wava mu kukaaba amaziga ku kibana ennyumba nga tugiwulira ebyamukabe bimu byamukabe ennyumba baali bagitwala amabanja gaalina infact namusanga tuwagize concert ku papazaawo ng'ayegayirira promota omuyita Yasini yategeka lutalo amuwoleyo sente nguwulira inside source so gravity muntu abadde mu mabanja talimba abantu concert yazifunye simukubye njogera mazima ekisooka gravity yafuna sente ze NRM sensitization wafuna sente ezo n'agula ennyumba nokugula ennyumba n'ebisigadde kino kitambula bebamu kubafuna sente nga balowooza nti bayinza okukakanya amanyi ga Bobi Wine ne beerabira nti Bobi Wine level ndala ku bantu kati abantu b'endongo Bobi Wine alina kuyita side eri eno munongo waffe yavaayo n'abye n'omukulu wa Bitex ng'ate ekiwandiiko njagala Bobi Wine adde ku stage so bano ate baafuna dda sente za kyalenga bebamu kubategula sente so ku lwange gravity yavuddeyo awo n'ayogera bitakwatagana naye abantu bamwanukudde golden papa yamwanukudde Keti yamwanukudde bebekulu yamwanukudde then abantu abalala bangi bamutabukidde guli n'agamba bamuyitaani ono Bushington yali stage manager yaliko manager wa Lady Jasmine n'agamba bamuboycotting abayimbi ate kati naye ne bamuddiza ate bwaikibenda n'alumba Bushington n'abasigadde ne bamutabukira Naira Ali n'awanda walayeko post ya black skin sinagiraba n'abya Naira Ali ng'agamba baboycottinga music we otazanya music we okukuli manager Roger
n'abasigadde so kugamba wiki ebaddemu speed ku speed yatandika ne Big Eye ne tumwerabira Spice Dana nga ine Shiba balwana abo ne bayitawo byalinga aze ndokuberuze Chameleon najao kati ate yaliko ya training abugana wa Gravity n'abantu so Bushington yena alwana Bushington yabadde alwana ate ne ngundi wa Ikibenda ngagamba Bushington yomukubasanyika nga muganda wa rekali agenze anti nga ne Bush yagamba naye we yavambwe wa badi teyamusasulanga naye kyagamba Bushington demi olutalo luwanvu otunulira ate nga olutalo lubalwanya lwa mukyala wamuyita Lydia Jasmine n'abakoza wana abawanukani bagamba okuba anti yagenda wa Ikibenda by the way bagamba Jasmine yaddayo ogenda ku luguudo olwebe bajja bagamba Jasmine yaddayo wa Bush nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolong opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 0705 7710 oba ku WhatsApp 0777 855645 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku senior esooka okoma ku yokutaano era nga abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 oba ku WhatsApp yaffe note 782 3 8 kisoboka Furniture Center kyokuddamu nkyo erifa okulapite balongo eze ekyali mulamwera nkyali ekinjawulo ku bayimbi abo nabona bali kulapite bulongo mbebaza nnyo mwena bakyali champion ina tiketi egikuume ezabe bazituddeko champion iyo tugenda gena maaso naye mbegayiridde nnyo laavu gye mundaze yemu gye mbasaba enaku z'omwezi nga 24 kino sitaani kyaleese yategenda mulaga nti sitaani munafu kutwala amaloboozi gammwe ne tutumulyange ngenda kukabira ne gavumenti yaffe batwongera obudde oba tugumala mwenda tugumale mwenda tuusa ddoboozi yange eri naabo abadde abali ku lugenda bajja nti enkuba yatuguddemu embuyaga mugirabye beebaza nnyo sitigugiro wafinemekozi babatakoze kyanjawulo beebaza mwonna bayimbi bannange babebekubalaso balutalo okusingira ddala mubawuzi ekijja kuba kuba kirina okukola ki obaawo enaku z'omwezi nga 24 eggwanga Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku senior esooka okoma ku yokutaano era nga abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575.
Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 318 ana mu mwenda. Kisoboka Furniture Center Kuddamu ekyo erifa